Twagala okubebaza mwenna okubanga muwuliriza wonna osinzira okulabika ng'oli katuyingira omutabbizi tulaba tugamba ki leero. Halo? Nkulamusiza ssebo. Nkale munere nkulamusiza ssebo. Njogera mwami Swaibu. Mwami Swaibu yennyini muganda wange. Bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM Ekyentambula ky'omuziki. Bwana Kadima asanyusa bawulira bassebo. Nkale mukwano. Bitambula bitya. Abwe mpola nga bw'obimanyi. Aho wagambe tukubireko. Nina ekizibu. Olwaki ekirwadde ekigenda maaso ekya coronavirus nga bwe wakiwulidde. Munnange kyansanga Masaka. Nina amaka gange abiri. Okay. Nina amaka nasangibwa eno katate maama jange Janaati. Oliriddawa? Ndi Masaka kyalo kiyita Kirinda wano olyankwatira. Ebintu bya kalantini. Kibinja? Kirinda. Teri kutambula batugamba tutambuze bugaali. Kati amaka amalala gogayinawa? Gali Luweero. Kakati kiki? Mama Janaati ayomba okufa yantabukira yamanyi agamba tandaba sigenda waka ayagala ngende nina avuga kagaali okugenda e Luweero nasobola. Toyina wongeri yonna. Nabira gye mbadde njagala munnange mukubireko musobole okubanga mumunyambira okumuwoyawooya n'okumuwulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Takisi baziweze, bodaboda baziweze kati n'atambuza kagaali. Kakati lwaki tubaweereza obuyambi? Namugamba okumuweereza obuyambi yagaana ayagala nze muntu nyini asange sirina kyakkola. Emmotoka ez'olukale wawulidde gavumenti yaziwera kikyali kutambula. Okay, kakati tumukubireko tulabe tovaako. Nkale kyawo. Okuva le baziwera oli eyo. Ndi Masaka munnange nange sirina kyakkola ninga nange nandyagadde nnyo okugenda e Luweero basisinkane naye sisobola. Wandyagadde okukola ki? Kugenda e Luweero musisinkane. Omutima gukuluma. Omutima nange gunnumye ebbanga ddene muganda wange olimanyi naawe ebyamaka. Kale sirika nno tuwulire. Hello. Nyabo, ono mukyala Janaati. Ate obadde ongamba ki? Maama, obukambwe nga bungi. Gyebaliko nnyabo. Ate kiki ekinzikakanyaawo? Nti gyebaliko nnyabo. Naawe gyebali, obadde ogamba ki? Mbadde nina bye nkola. Bampise Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM Ekyentambula ky'omuziki wano. Nga babadde batutumye mwami Swaibu. Ate kati ategalira ku radio abagamba ki? Swaibu abadde atutumye nga ayagala twogereko naawe nti ba president okuva lwe yasiba entambula y'olukale na byamukwatira Masaka mbu abadde nga abikunyonyola naye tuyagala kuwuliriza nga yagadde tukube twogereko naawe. Kati president we yasiba entambula z'olukale naye n'amusibirayo yamugamba tatambula. Ate kati atambula atya okuva e Masaka? Nze mwagala eno. Kati gweyagala akola atya? Namugamba afune akagaali nako bakawera bo tebabukozesa ku nguudo. Namugamba ye kati lwaki president we yakiwera ku olwo teyatambula kiro n'ajja okumanya omusajja oyo nabyanjagaza birala. Namugamba agende kapande kawero ka mutu Masaka akubira ekifaananyi okwekasa nti ali Masaka yagaana. Kitegeeza ki? Golowooza tanimba. Okulimba ki? Omusajja wavireyo n'ajja ku radio n'ayagala okunyonnyola kuba yabagamba abaweereze ssente mbu mwagaana. Waliwo omuntu asinga okuba n'emize okwagala okulaga nti talina muze gwonna gwakola. Kati lwaki mwagaana obuyambi Janaati bw'ayagala obbawa? Kati okugenda ku radio n'okugenda kapande e Masaka okukubya ekifaananyi kiriwo ekisinga okubeera ekyangu. Wangi? Kiriwo ekisinga okubeera ekyangu kugenda ku radio gy'atagalira n'okugenda kapande yekuba ekifaananyi ampeerezi. Naye olina ebbuba olabika. Ebbuba kyeki? W'obeera gwe. Swaibu. Wagisebo. Omukazi yagamba omukubira ekifaananyi n'ogaana. Ndi walako n'ekifaananyi ekyo we kiri. Ndi Masaka mu kyalo Kirinda walako ne bannange. Ayogera kyo yalimba. Ne Masaka gy'agamba gyali. Omukyala namukubidde essimu n'agamba taliiyo. Tetukimanyi nti yawasa. Tetukimanyi nti ali nansana. Oza sikimanyi nti oli nansana. Nansana luddawa.
ndinasa nodo tali sokusala ebigambo byo yononyereza kunnonyereza lwaki tompereza ekifaananyi kapande kunnonyereza koki otandise okweyitiriza n'okuyita ewalikomye ndinasana gojerera otandise olukwesu ngenasana wanda bayoddi olowooza ndi mulalu wanda bayoddi ogenda otagala ogenda ozunga wano twakutegekese bolinasana olina oluwala luddugavu lunakabina oluza luteruukaddiwe otandise okunnonyerezaako ate kikomewano mama afuswa ekyatuka kuwe yali yepankapanga nalo ojja kaddiwa ate nalwo ojja lulekayo ogamba ki otandise olukwesikwesu wogenda osalako ebigambo twali eri mbikusalako olwaki wampereza kifaananyi nakusala ekifaananyi kya welcome to Masaka nga kiri wala nnyo omukazi olaba olukumala mu lugenda kaddiwa nalwo lulekewo ate lojja twakuguddemu ate twegendereze ate wegendereze abakazi ababigenda kusigala woosula togenda kusigaza woosula haji omuwoza nsibayi papaira ku radio bwe nkubulira gwe ssebo wa radio lwabalimbi Janati soko kakane mama na kiki ekinzikakkanya naawe Haji namukumalira budda muyinza okubanya ne Haji mudo golinda ku Haji goli namba meka oyagala okola otya kadda kumanya tutegeere ko tamumalira budde kati enansana gyalina omuwala mutwale by'olugambo lwammwe namwe muzunganya aba radio anti kutunnyonnyola Haji arabika seafood FM Ebyentambula ky'omuziki ensonga ya Haji ogiwulidde. Hello. Wanji? Abdul. Nyabo. Yes, nyulembe cheste. Ye nyabo. Bana isaba mchuzi kwa ali awuliriza. Okay. Naye nze kambabulire. Mbutuufu waliwo ebiseera ebisinga nga wamanyira okubeera n'omwagalwawo. N'ajja n'agenda butuufu n'ebintu ne bitandika okubuuza. Kati omukyalo oyo temumunenya nnyo. Ate omwami oyo andabikidde nga yeekalakasa yeebuzaabuza naye nga tali gyali gyayogedde si gyali kati amagezi gempa omukyala ebiseera ebisinga wobeera wamanyira omuntu n'akugendako osobola okubeera nga okugula bitedibes n'obigulira obugoye n'obyambaza mu ntebe ne mu buliri otegedde tawubaala nnyo omwami ajja kudda agume Mirembe wanje oyina emyaka emeka Kali yenge sengendo ya mukirika munamalewe kali wakati omusajja bambi akumevo gumya omukazi afwewo poja atandike kola mukulu lwaki obuuza Mirembe emyaka kugamba olabanga bitedibea tebikola muna ebintu byawukana nandi nina kyembadde njagala omugamba naye mbadde nja kusinzira ku myaka gye kitedibea nga kimutuuka wanji nabaya njandeka wanji wamma alo kadimo sebo bampita Masembe Jungo wano makanika seo naye ajoyo ateeka okubanga alina omukazi owokubiri kadima nga yamutawaanya obwongo ale wulira omusajja ate yayogera wanji wamma kadima weewala okutuweereza muganda wa okay ono omukwano gwe w'ekitabyama promota Mutyaba Shafiki nakulaba gwe mazima gennyini naye nkonaka ku Facebook ongate yawo nkale teza tuwe tugende kakati bwe nakula nange njagala kubeera ng'oyo Haji genda obeere nga ye wanji kadima sebo oyogera n'omusajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka alina mama okotaya omukyala agaba eti ebisawa gaawa akwagala nnyo kaakati ku mulamwa naye gwogamba oyo omusajja aliko abakyala waliwo eddiini eragira noono wuuno bannange olwakadde tudduse namanyi ompisaawo ng'olina kyoyagala okuŋŋamba aŋambye bugambe nti mbadde nja kusinzira ku myaka gya Mirembe okubaako kye mubuulira ekya Teddy Bear lwakuba titagiŋŋambye anti era kyemugenda okumugamba era mukisubiddwa kitugambe bambi Sharifa Kesenyonga ange nti njoya muntu wange
ng'ojozunga na teddy bear. Okay, ndagala kuchula bana fali ku Top Care restaurant nalukolonga wa Hajat ku Makanga building awo mwebali nnyo kubanga mutuwuliriza nga temuvaako tubatumidde nnyo natuuseeyo nga balina radio ennene bawuliza Beta FM ekintabuli ky'omuziki. President agenda kwogera ku saazi genda kubeera bbiri ndoza katumulindirire ajja tuso obubaka eri abantu tujja kubanga tubikumenyeramenyeramuko ne professor nga president amaze okulabika nga ayogera naye okusinziira kunoonyereza kwange by the olunaku olwayo twebaza mukama Minister General afulumiza ekiwandiika Cheng bakoze samples olunaku olwayo tebazudde ayina COVID-19 nensaba abantu nti ebigenda okujja byonna tubeere bakkakkamu ne bakugamba nti toddamu okutambula essaawa nga zisusseemu ez'akawungeezi beera mukkakkamu sigamba nti kyekijja naye in case weeba kiba kijje ekize beera mukkakkamu tubeere bakkakkamu bakoze samples 82 tekuli yadde ate ne weba tugamba nti ne bannamawulire mwenna mugende mu lockdown beera tukimanyi mukyagala nnyo leero tetujja kukikola mujja gasaka temujja kuva wano tubabuulidde